Sabula Bingo. Ofureka gwirawo. Wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo. Wano ku Jabasa buli lunaku. Beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2,000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Jabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula Bingo wano ku Jabasa Fama. Waliwo woleetedde Jack Rubio ono yatemula Oswald. Jack Ruby. Ruby. Ye akomawa. Kakati nga bwe ngambye nti Ruby naye yakwatibwa mangu ddala. N'asimbibwa mu mbuga z'amateeka. Emisango ne gimukka mu vvi naawe bw'ekibonerezo kyakuttibwa. Wabula mu kujulira kooti ejulirwamu emisango gino n'egisazaamu omusango n'egukomyawo mu kooti eyamusalidde omusango ogw'okuttibwa baddemu baguwulire. Baga nti baguwulira bubi enkwata y'omusango teyali ntuufu. Kati ne baguzza. Mu baguzza okuwulira ne kuddamu buto bannamateeka kye bayita trial. Wabula wakati mu kuddamu omusango ekimbe ekya Kookolo ne kimugwira era n'afa nga 3 Gatonnya 1967. So tewali kibonerezo kyamuweebwa. Kati ekyokubanga omusango ekibonerezo ky'okuttibwa kyasazibwamu era kyaleetera Abamerika okubuusabuusa nti Oswald n'atta Kennedy n'akubwa amasasi nga wayise ennaku 2. Amusse n'akwatibwa ne bamusingisa omusango ne bamuwa ekibonerezo kyakuttibwa ate kooti n'ekisazaamu nega omusango guddemu. Baba kyali ku kya musango Kookolo n'ajja n'afa. Kati ebibuuzo ne biba bingi ng'oli bwe yayimba nti ebibuuzo bingi ansa ntono. Kakati byemu ku byayongera okuleetera abantu mu Amerika okubuusabuusa enfa ya John F. Kennedy. Kakati ate si ekyo kyokka nti ye bw'amala okufa mu mbeera eyo muto we jjukira gwe yawa obwatone General Robert Kennedy laba ng'akutta akati naye ayolekedde okufuna kaada ya DP mu 68 naye n'atemulwa. Teyakomaawo famire nejja ng'ebeeramu obubenje obutali bwa bulijjo famire y'aba Kennedy. Kati abamu era ne bazimbawo conspiracy theory endala nti tewabanga okuva ku Kennedy eyasooka waliwo olukwe abatooli bandi baba kikola mu bugenderevu okulaba nga tewabeerawo Kennedy mulala addamu kusitoka. Naye kakati ate abanafu ya theory eyo nabaga nti bwe kibanga kyekyali ekigendererwa lwaki ate oluvannyuma muto waabwe omulala Ted Kennedy baamuleka okubeera mu Senate okumala emyaka 47 kubanga mu kamyufu ak'79 akadipi katono atwale kaadi ya DP okujijja ku President Jimmy Carter n'atagimuggyako naye n'asigala mu Senate era we yafiira yali yakazibwako n'erinnya erya the Lion of the Senate. Nga naye ava mu famire y'aba Kennedy muto wa Robert Kennedy muto wa John F. Kennedy. Naye era tekijjaawo bali abagamba nti ekigendero kirabika kyakusaanyaawo Kennedy family. Era kiba kyolaba nti Trump bwe yali ateeka omukono ku executive order Payne yagiwa omu ku baminisita be Robert F. Kennedy Jr. John F. Kennedy aba muganda wa taata oba abeera taata w'omuto. So ako nako kabadde kabonero eri Trump. Payne etadde ekinkumu ku executive order nefulumya ebiwandiiko bino n'agikwasa Kennedy kubanga Kennedy era naye bwe yali ayogera nga Trump amaze okuteeka omukono ku executive order naye yasigala agamba abuusabuusa ennyinyonnyola entongole ku nfa ya kitaawo omuto. Era ne Trump naye eyo nzikirizaye naye takkaanya na nnyinyonnyola ntongole eya lipoota ya Warren eyogera ku kufa kwa John F. Kennedy. Member family ngali mbyako minister kati mu government ya Trump. Okay. Donald Trump ne President Putin 88.8 CBS FM.